Aje uzibayizo kuri anakachapa yako. Wewe mbona nayo kwa sababu yagala kunyaka kwa sababu. That's all this tour. Yeah? Lwaki twaza kufuna t-shirt kutuka misinde gya Kabaka t-shirt akasuka kitegeeza abamu tetugenda kufuna.
Balamu alimbye mwe mukola gaffe aguse butsi. Wano si wa yero. Wano waffe wa bantu buntu. Balamu alimba. Balamu olimbyemu. Sha, ayiwe dada Balamu alimba. Tunuulira nga baye ebisaati byabwe. Tuwadde walino kawasajja. Balamu alimbye. Wadde ntezo kyaffe, Balamu alimbye. Obadde oyagala akola atya? Balamu alimbye. Baligaziri kusa square gyabwe eri. Bakadde eri. Babeera eri. Bakyasembeko waneero. Balamu alimba. Balamu alimbyemu awo. Nakasika emijozi mukuba ate mu bantu. Oloka ng'ayitawo. Nakasika emijozi. Kitegeeza ki? Alimbye. Balamu ekintu kyakoze. Balamu kibino kyakoze. Kabaka ng'ajja nga Balamu agaba emijoozi. Emmotoka ya Kabaka yonna bagitomedde Balamu alimba. Boonoonya omukolo gwa. Boonoonya omukolo. Bakibbiga. Obadde oyagala akikola atya papa? Twazze tutuwera organize. Tukoze nga bwe twazze. Ne tugenda mu groups ne batuwa. T-shirt nga basodozi gaba. Esaati ogijjeemu obusungu busumye. Balamu alimba. Oba muntu ku muntu n'akavuyo kabadde kangi. Okasuka emijoozi nga Kabaka ayitawo. Kyakoze tekibaayo. Bamutebeezaamu abamuteyi nga badde ayitawo. Ebyo biyinza okubeerawo. Gwesanga otebeezeemu singa muteyi abadde ayitawo. Ebadde biyinza okubeerawo ebyo. Guys, let's calm down. We shall cover from this. We shall get things well. Let's just calm down. We shall. Nene gende wanse. Assistant, let update. Rasta. We would really work, but I just wanted people to work it would make sense in the Yeah, here is better. But of course, when you come here, they cannot come. Guys, stay a little bit behind. I've told you before. So, Minister, owa mukama wange angambye bategeeze abakungu nti ffe tuli beetegefu okukoleraganira wamu nammwe nga tuyita mu kukulaakulanya ebyemizannyo okugogola Kampala okutereeza ebitundu byaffe ebya Uganda yonna ne Buganda okubatiza wamu mu kusinziira obubaka bwaffe era ayagaliza omutanda amazaalibwa amalungi n'emyaka 68 era agambye omulundi oguddako twanaba talina mirimu nga tegimukutte yandyagadde nnyo naye ajja atukireko omutanda mu kampeni njagala baniriza mbuga eno enkulu ey'Obwakabaka olutabaalo lw'ebyobulamu terusosola mu mawanga terusosola mu ddiini terusosola mu mbeera za byabufuzi ne bwe ziba za byanfuna mu kkowe eryo mwe tubaniriza olutabaalo luno lukulu nga luli mu kulwanyisa mukenenya nga tweyambisa emizannyo emisinde gino mu bunabyalo wetunuulira ttiimu eno yonna eri wano abasinga ebitundu 99 ku 100 bonna bavubuka n'olwekyo olutabaalo lwe tuliko lukulu nnyo
tujja basaba ng'emijoozi mugitwala nga mujja okudduka mukume obulamu bwammwe abavubuka musobole okuba abalamu. Ebintu byonna eby'amaanyi eby'enkizo mu bulamu bw'ensi eno bituukibwako omuntu oyo omulamu. Mu kkowa eryo tusabaze obubaka bwaffe tusiimye tutambule bwe tutyo nga tufuba okugatta eggwanga lino n'okulizimba. Mu kkowa eryo mwe njagala okutwalya omukisa guno okukwasa emijoozi gino abavubuka basobole okwetaba mu misinde gino. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Kabaka. Happy birthday to you. Agisale busaza agende mugende mugirire kambe kaliwa. No, we are not going to cut this cake before the final function. So you will be in position to cut this cake wherever you will be, but humble request that you cut it after the final function in LUBIRI. We do appreciate the guests. Thank you very much. I would like to take this opportunity on behalf of the Kingdom of Uganda to welcome you here for this very, very important day when we are celebrating the birthday of His Majesty the Kabaka of Uganda. In this fight under the theme, Men in the Fight Against HIV/AIDS to Save the Girl Child, the youth will happen to be an indispensable variable in this equation because HIV/AIDS tackles more the youth other than any other age segment. It is in this particular regard that I want to appeal to you, especially the younger people of this country. If at all we are to fare highly and scale the heights as far as all other aspects, let it be politics, let it be economics, the first, common and most important variable is health. Therefore, I want to urge you to make sure that you safeguard yourselves as far as this virus is concerned. I'd like to take this opportunity to appreciate everybody who is behind this. I want to appreciate everybody who has participated, and I want to thank you so much for your being here. May long live the King, His Majesty. I thank you. Okay. Majesty is celebrating 68 years today, so we felt it very necessary and important to celebrate along and also this campaign, the current campaign of this marathon, which is due on Sunday, is running under the theme of let's support the youth against HIV. So General Mo was tagging along the youth, our MK movement. We are driving along the youth. We felt it's very important. Anything that brings youth together, or that protects the life of the youth, or that empowers the youth, it's very important to work together and support it. So our general, the chairman of MK movement, has directed me and the other members of the committee to ensure that we support all youth activities in all kingdoms across the country going forward. So this has been our official event as MK movement, and then we shall continue with all the other activities that will take place in other kingdoms, as long as they aim at empowering and improving lives and the income of young people in Uganda. How many kits have you purchased and who are the beneficiaries? We have purchased a total of 1,000 kits. Initially we bought 500, but by morning we had over 30,000 requests on my Twitter. Over 30,000 requests were made, and others were inboxing the general. So we felt it is important. We can't serve all the 30,000, but at least we can raise up to 1,000 kits. So we shall have a strong army of 1,000 who will take part in the marathon, and we call upon all the other
good people to support this in Kabaka's initiative. It's quite important. We support the Kabaka. How can the ordinary people access these kits? How are The you going kits, to are, give the, them? kits, the kits are for ordinary people. As you have heard, someone is going to Wino, another person is going to LUBIRI, others are going to Watch Seka, others are going to Nakasero market. So people are going to the different markets. And from here, we are going to those markets to give out the kits, and then we proceed for the next function tomorrow in Mubende, Kasambia. Abantu banafuna batya emijoozi? Abantu bagenda kufuna emijoozi nga bayita mu bukulembeze bwabwe structures zaffe ez'enjawulo. Watch Seka, Wino, Nakasero, Katwe mu bamakanika, n'essaawa abasoga abantu ab'enjawulo. Kati ono avudde Busoga aleese ab'ejjinja bonna baije n'amaido. Ekigendererwa kye kimu kimu? Ekigendererwa tuyambako Obwakabaka bwa Buganda okulaba nti abantu bejjumbira kampeyini gye yakoze y'okulwanyisa obulwadde bwa mukenenya. Ate nga ffe tugamba nti movement yaffe y'abavubuka, so bwe baya abavubuka tulina okukolagana n'ekintu kyonna ekiyamba obulamu bw'abavubuka okuba nga balamu, n'ekiyamba obulamu bw'abavubuka okuba nga tebalina buzibu bwonna. So gwe mulamwa naye nga tusimye nnyo okubeera wano, ate tweyanziza nnyo Minisita Ssekabembe ne gavumenti ya Buganda etwaniriza obulungi. Yes. Oba respectinga oba amalula oba bajjo, abantu abo banene nnyo, they are very good people in society. So mubaleke bakole bye baagala, kasaba beera nga tebaganye musana kwaka n'enjuba okugwa. At what extent comedy why not tosobola ne President Trump, President wana mu abataano bamuzanya mu comedy, ne Boris Johnson minisita Bungereza, olwo omusajja amuyita Mr. Bean, babazanya mu nnyo comedy. So this yenkamu yaabwe ate tupromotinga talent nga MK movement, tupromotinga talent. So era tupromotinga talent ate tulina kukugira abantu kukola ebibasanyusa, ate abantu bakitiibwa kati ngaawo bamawulire. Those are very big basajja ba Kabaka, bakungu ba Kabaka. What really happened was Senkana Kabaka. Neddoboozi lisse. Interview tugimaze tujja kwongerezaako. Tugenda Watch Seka.